oba ofunye omuntu wo ng'okimanyi n'omuntu gwe ngenda obeera naye for the rest of my life, just mugende mwekyekingeko bwe muba nga muli fine. Of course ate lwaki muba mwambala nga mulina okuzaala abaana ate era nesutiwo mu kabeera tawo mango wadda. Backwards facts 256 amanya gange nze Trace Mates nga stop na olunaku olwaleero tuyina eyattaba ex bonna Baza Baza young daddy. So what was up about Kakos Facts 256? Yo, Kakos Facts 256. Well, if you don't know, this is your boy Baza Baza young daddy. Straight out and no management, my promotions. Nenga chili chitia banayo Uganda batula banze listed day ndi fresh sirina wanuma. Wasegera simayi mwe muri mutia naye nganze. I'm good. Everything is good. Okay, onakola twagala twogere to discussing about the qualities. Abasajja bebasinga okuba n'okwagala qualities oba okuteekawo qualities nti njagala ekikazi nga kyeru, ekikazi nga kinirira, nga kirina amafiga, kirina gwe nga Baza Baza. Do you think qualities really necessary when you're looking for a partner, or just to be the kind of team and to college of course, nenze sawe ontenyo badde sina sima nnyo naye badde sinatuuka nnyo kugenda waawo naye of course nange nyina ebinyumira kubanga nze abakyala be banyumira nze era byebintwala n'emundongo okulaba ku bakyala abalungi n'enzira ewaka kasitanda bakubyana naye ebyana bya black ebyo bikyomuleti ebyana nga bi twogera ku muntu gwogenda okuspendinga naye the rest of your life. Ate era naye ayinabeera bw'atyo ng'abo bentunulako naye sinagamba bugambi nti ono kisegeera ng'abo bentunulako olaba nnyumiddwa omanya nsobola onnyumirwa tekyewomanya tontwala nnyo omwana w'abandi ogamba gyali of course sisobola mukugamba kati naye of course ndi musajja ate ne ku myaka gyange sisobola beerawo nga sirina muntu gwendaba of course mbeera njagala beera nti nze siri haji naye ebyo mba ngenze birabako naye era ne mukyala wange ndowooza agenda beera ngaebyo byendaba kubanga byo olaba mbisiima kitegeeza naye wanaaba alina ku bintu ebimu byendaba ku balala n'ensiima naye jakola ki bw'oba okukyana ky'abandi nga si kichocolate oluusi n'ekizigo kyakwata omutima ne gukisiibirayo oddayo ku quality zo ziri eri nti nze njagala nenze nga neetegereza nnyo obugalo obwo n'obugere ndaba bulimu gonja biki kati Baza Baza obalabira mu bbaala obugere onaago nze mba mbalaba of course lwaki nsiima kiro ntwale ewange ekiro ekyenjagala otwale ewange nkirabe kiro wali mba ngenze erabako bulabi naye of course omuntu gwogenda otwala obeere naye for the rest of your life obeera olina omwetegereza ekiro n'emisana okisekire olina omulaba nga yeekubye makeup n'omulaba nga tamuyina afaanana ate kati ng'ojjako okunyirira n'ekkala gy'oŋŋambye menezaayo nga byeka 5 nti nze njagala height weight mukono omunene bwe batyo of course muwanvu ng'alina akawato ng'alina ebbina akagere nga keeko obwala okisegeera nga buli kimu kiri ku point. So omuntu aba tasanze tulabye nnyo abatomera nti nze njagala kikazi kyeru n'atomerera ddala naye nga empisa tayina ogenda mutwale waka but because gwe gw'oyagala but abalala tebajja kwakusha okay tetuwasiza abalala but at least you have to recognize them sometime. Of course empisa era muntu olina sooka mutegeera okutwala omuntu waka nosooka omutegeeramuko kale 70%. Si byonna naye of course ate era teri muntu atuukiridde naye nze era nga wegambye nti nze siri muntu ekyana kyeru kuba nze era siri muntu wabeeru ate kati abakazi ffe twagala nnyo okugamba nti nze njagala wawaliti nga yakolamu kuba saagala kubonaabona kati Baza Baza ogambye kati tonnakakasa so olowooza woonaatuukira okukakasiza ojja bba okikubya ebirivu ogenda beera wala kasente kajja kubaamu olowooza bwammami nga ffe tetugenda kwagalako sente of course era agala sente bajja mulaba ng'ono ayagala sente ate era naye alina obanga
omukyala alina oba akatinga akoma omukyala tukyayagala ebyo tusumbuwa tula olina okukola anti kati bategeera nti kati ndi mukazi wa bazabaza nyinza okusumbuyizibwa neŋŋamba kati lemistehom naawe gwe bazabaza ogamba baleme kutawanya mukazi wayenka nomukosa era ngenda abaamu ku ssente bwe nalaba nga ekyana kyange kyetaaga okukuuma ennyo ennyo kiba kinabeera wendaba nga kyetaaga kuba bayinza oba bakirengerarengera abasumbuyawo nga kigambekinaamu buzibu omukazi kujja kugamba one of the qualities I need a man has to be with money ssente zeetagisaamu kati olwabazagala nekusukka of course era osukka nga nkugamba osusse wajja nnoonyezizo oyagala bazabaza tosobola kugamba nti osusse okwagala ssente njamugamba olwokugamba banaye kino kibebi kinkwe of course onkuddeko ki kubanga tojja mala wange sente zogenda olyako omwaka era we naaba nyinamu tezijja kunnuma nnyo kati omwaka ogwo gugwerako nga tonnazaala wozaala oba tonkudde neozaalayo kamuno n'obula gwamanyi of course oba tonkudde. So kati kyembadde nsingira ddala okwagala should people consider qualities nobeera we na principles zo nga gw'omuntu of course ate nze nyina principles nyina principles zange ng'omuntu so omuntu olina okusigala nga olina zi principles zo ne guidelines zo zotambulako ng'onoonya omuntu gwobeera okisegeera ekirina okuba naye ati omutima gugenda ne guwabamu awo n'ogamba bannange ono omusajja talina naye ate gwenfiirako ekyo nakyo kibaawo naye kisinziira kutwala atya kuyisa atya kisinziira omuntu olina okukwatagana olina okubaawo nekibagana okonsideringa mukaitozo entonotono zolina okonsideringa respect okuba ngeri amangi kasiteso ate era kyekisookera ddala respect yesookera ddala omuntu okubanga osamu ekitiibwa nga naawe omuwa ekitiibwa sikudda okwerinaanomubiri gwagwe ekitiibwa akyakugababa course mubirinze wenjja nenkugamba ekigambo kyange guba gwange era wenkusanga otagala anti oba olina okukola ebyetaagisa obufuula mbikola of course era nzijja nkimanyi nti nina okubikola kuba ndi musajja kyekinfuula omusajja tulina labirira abaana abo nolabirira omukyala atambula nga bamanyirawo nti nabazabaza olemedde nnyo okukyomuntu okubeera nti alina okusigaza principles but I think tonafuna muntu gw'oyagala naye nga talina zi principles lwaki wagala omanya omuntu gwenjagala tulina okumulaba tutegeere bazabaza byayogera byenyinyini oyakyali mujja mulaba mu tayimu entuufu naye nga nnakugambe nze ndi musajja ku myaka gyange sisobola beerawo nga sirina muntu gwendaba of course mbeera ndimu mbeera ki mbeera ndimu nzizeeki akola bya ddala oba just byakuyitayo kyokoleke tujja omwana ono agala genda paka mu kitanda kyange ba ex wabayimbako mbu baafa kati waneeyo twagala okumanya wofuna your friend your partner nga inayo ex we omuwa limits kizalina okwogerako ne ex we calls balina okwekubira oba ekiba kyagwa ebintu byaba ex birimu ebyo wayimba wali obitegeeza just yali vibe ebyo bya vibe just byakomeyo ex afa mu ngeri nyingi asoloba yala asolobeera just omuntu just saagala kireetanga emulowoozo mayinza ema nkola concept music wange nga mpandiika sikola kyosuubira bwemba naye nakubanga ndi naawe ombuuza mwogera ku biti oba tekikulya nze nandyagadde omuntu ng'ali fresh nga kati naye ate ku ngeri endala kankyogere nga sikusaidi yange nti ba ex balimu engeri nyingi waliwo ba baby mama waliwo ba baby daddy okisegeera kati asobola oba baby daddy naye nze sinze kubanze owange gwengendo leeta agenda aba fresh naye kati of course baby daddy oba baby mama wakuba essimu obeera olina mu respect kubanga oba waliwo ekibadako of course baba waliwo essimu ezisukka naye mbu ex just mwaliko waliwo nesukka nga baby mama naye ngaasukka essaawa zakubiramu sizeezo alina okumanya essaawa of course n'abakyala tebabalunda nnyo osobola omubeerako awo olwokuba agikutte oli n'oyomba biki naye nga ovaawo era tomanyi time ki gye boogera so kati abo abantu tulina babeerako si balunda balabirira olabanga
so zenaba nga woina qualities the qualities ezimu oba limits zoino teka ku goine sa nenga kyenkugamba okukyala tebamukuuma tosobola tegeera ne waba wakogera na muntu ng'ovuddewo asobola okwogera naye essaawa kuba ffe tuli bakozi tubeera busy so kati tumanya alina kubeera ng'akwesiga nga naawe omwesiga ekyo kyebayita love relationships. Kale mugambe yakagambo kamu bebi ntumidde bebi taina linnya nze Tracy kati yanyi ye bebi baza woina qualities zayogeddeko manya yeggwe tetulina kyetugamba just no tebinnagira nnyo neffe nze naye twabifuula dde ofiisi naye tebinnajja nnyo eno wammwe musooke mukakkane baza malakuga kale gwe boyfriend wange nga ndi maama we wawe takumanyi ebirala it is my private life. Baza oli w'abantu olufani wali eyo nga ye yasuka ku kyobwafani futi ngayagala kukisusa kugenda kususa ku layini manyi mulina bafani abayitawo fan line nebayitawo kati ate oyogera nonti ate tonagira just tuli awo kamera semeyo nga bulira abuuka bali mu edye about relationship issues tukimala. Baza wira ku bavubuka bali abalanga ku 256 either bambala oba tebaweebwa balina okwambala ennyo ate era mpozi ng'ofunye omuntu owopata naawe gwokakasa nti yoyoyo ne of course ffe tuli bavubuka waliwo ebintu byotasobola buuka ekitayi anti nze njijja nekiteekako empingu zange wenti nenkigamba kati oli wange wekipiikinga nga tuguluba of course Njambala naye kati nze nina omuntu naye kati sobola kwambala ng'omuntu wange mwesize endudde naye namutegeera dda tuli tutya tulina osooka okweteka tulina okukebera obulamu bwaffe nga tetunnasalawo nti ono omwana yagendewa ate kati ogenda wasa omukyala wagenda zaala atya abaana ate agenda zaala mwambadde laba omwana nga mulaba mwetutte nnyo speed of course yambala naye woba ofunye omuntu wo ng'okimanyi n'omuntu gwe ngenda obeera naye for the rest of my life just mugende mwekyekingeko bwe muba nga muli fine of course ate lwaki muba mwambala nga mulina ozaala abaana ate era nesitiwo mukabeera tawomange wadda bannange kati ate otuusiwe nsinga okwagala I'm the music and I have the music and when I sing the music I mean business. Uganda just sit down and watch mutule wansi buli omu wali tavaawo kubanga nze nnyina bye mwagala olwanda babebi abetaaga ssente baza ali booked tuli mu Easter twolekera ne Idi ndi book cyane mpozi nze nkulaba mweziri era mumunoonyeeko naye nga baza ye bali kujja ku the girls talk twebaza ate emyojo tuwadde obeera bizi toli mwangu wakwasaganya beerangatagattamu nga nyinono so tulinde music ompya I have the music agenda gizinirako mugenda zina mugenda kwanirako mugenda kukola kimu sigadde nze Trace Maker Gospel 256